luwanvu, ebyafaayo byaffe biwanvu, sobola n'okuwandiika ekitabo kiramba obulamu otuyiseemu naye. Parrot twasisinkana nga tuli bato ddala, myaka awo nga 15 ekitante mu 1996. Twayingira music fembi, twafuuka ba mukwano ntuuka n'okufuuka ng'abooluganda, era twakulira wamu. Tubadde mu Kigulu ewa maama we nga tubeera Kamwokya, era ne baganda bange, bato bange ne bakulu bange bonna bamumanyi nga muganda waabwe. Twakolanga emisango bwe zaabanga mbooko nga bazitukuba ffenna, wabangawo ebirabo by'okutuwa era nga babituwa ffenna. Twakolanga baluganda, twasoma wamu kuva Kitante through HSC, era nga buli omu alina kyayiga ku munne. Ne bwe nagenda e Makerere kosi gye nakola lwagimala, era naye ne musomooza n'agenda n'asoma kosi yemu. Parrot tetwetaaga kujjukiza muntu yenna ekitonde ky'abadde ayina eky'okuyimba, eky'okuyiiya. Alifaana ennyo, tekyakoma okunyiiza gyakoma okusanyusa. Ne bwe muba muyombye naye tasobola kuleka ate nga totulise n'oseka. Parrot bingi nnyo ebimubaddeko eby'amaanyi. Of course era ng'omuntu yenna era aba n'obunafu bwe. Nze mu mikwano mingi nnyo 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 gyendabye mu nsi, Parrot enjawulo gy'abadde naye, oba mugagga oba mubwavu oba muli basanyufu oba mwakyankalanyi, ngasigala ne values z'abeera nazo. Twagenda tukula nenyingira mu nsonga z'obukulembeze, emikwano mingi nnyo 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 nnyo. Abo buli omu eyandiko akakwate kyafuukanga kya bugagga nga kyakozesa okutunda eri abalabe b'eggwanga n'eri abo abayagalanga okunzikakanya. Gwe Kyagulanyi omanyiko ki, wali mukwano gwo wano, jangu wano mukakanye bwoti, musomere bwoti, muvume bwoti. Naye sijjukirayo omulundi yadde n'ogumu Parrot bwe baamukozesa okutambuza obulimba ku nze oba okukakanya ensonga z'enyimirirako. Si lwakuba nti amanyi gye tuva, amanyi ne gye tulaga. Parrot oyo buli muntu yenna alina gwe baasobola okukozesa, baamukozesa. Sijjukira lunaku lwe baamukozesa. So ekyo ndisigala mu ekitiibwa wadde atuvudde ku maaso eri ab'omugigi omuto oguddako, abayimbi abato n'abavubuka abali mu kuvubuka kati n'abalivubuka mu biseera ebijja. Mugigi gwaffe tulina Katonda by'asobodde otukozesa, tulina n'ebitulemye, tulina areas zetubadde ab'amaanyi, tulina n'ebitundu byetubadde abanafu. Nsaba Parrot mubukopeko ebirungi ebyo, okuba nekyokkiririzaamu n'okuba ne values, n'okumanya ekyo ky'obugagga ekibeera mu ggwe munda ekyo ky'obeera nakyo ku nsi era ky'ogenda nakyo. Obunafu bwe muweewale, kyamwe mumubaddeko mumbirongose, ate ensi esobole obeeyagaliramu. Eri mmwe bayimbi bannange mwenna, kino nakyogerako watuwerekera mukulu waffe Katolo Bwama
era nja kuddamu kyogereko ne wano nti Katonda yatuwa ekirabo ekisinga byonna, n'ekyo ekirabo tusobola okukikozesa nekiyamba eggwanga, nekiyamba ne industry oba okukituulira ffe nga ffe. Lunaku lwaleero mwena mumanyi Parrot abadde ne large catalog ya music. Singa ensi yaffe yali functioninga nga bweyina okufunctioninga, ekola nga bweyina okukola, oba oliawo yandibadde mu bulamu obusingako bwabaddemu. Naye buli kimu kitandika era kigwera obukulembeze, byo byetulwanirira. Ensonga lwaki sina ddembe kubeera mu nsi yange, ensonga lwaki tugenda tutondoka omwomu mu mbeera eno, era nga bwe kitatereera naawe alowooza nti oli mu kweyagalira mu mbeera eno, naawe tolina njawulo ku balala bonna. Either ensi ejja kutereera ffenna tugyeyagaliremu, oba buli omu kijja mutuukako ku lulwe. Naye nga Parrot ye atuleseewo. Twalinga tuyayanira copyright law efunctioning mu butuufu bwayo, tuyayanira industry efunctioning mu butuufu bwayo, naye okusingira ddala nga tuyayanira eggwanga likole mu butuufu bwalyo. Owulirizaawo nnyo wano. Olaba lirimu n'abantu abalala bonna. Tubeera ne quick response kawaliwo akabenje, tubeera n'amakubo nga gafunctioninga bulungi, tubeera ne system nga functioninga bulungi, amalwaliro nga gafunctioninga bulungi, amasomero nga gakola bulungi. Ensi eba buli omu emweyagaza, ensi weekiri ewaffe. Naye ate tetusobola kubeera nti ffe abayimbi abalina amaloboozi batuyitayo buyisi ne bakuwayo tebakwadde n'osirika n'ofuuka zirindaba olwange. Ekyo si gye kikulakulanya eggwanga. Njagala okusiima mwenna ababaddewo lwa muganda waffe, mwenna ba artisti, njagala obeebaza baganda baffe mwe ba Hildamani abakedde okuteekateeka Masolo n'abala mwebalire ddala, mwenna abawagizi kyanaku nze sobadde kubaawo, naye njagala mubeebaza naddala baganda bange mwe aba family ya Sentamu okuyimirirawo ne mutukiikirira kuba Parrot yali afuuka muganda waffe. Maama munnange nkubagiza, Mukama akugumye obubaka bwange mu bunafu wange wendimu kati, busindise ne muganda waffe Nubian akutuuseeko kiwo kitalo sozi kitalo. Mwenna baganda bange aba Firebase, kitalo nnyo, kitalo ddala. Muganda wange sifaayo, ogenze ensi eno gituleseemu ejjudde emirerembe, naye naffe katukole kye tusobola kuba ffenna lyekkubo. Mukama akusaasire byonna ebyakusobako, otambule bulungi ng'odda mu nsi y'abajjajjaffe. Bingi bye twayogerako, tebaza Katonda, ebimu bibaddewo, bingi tebibaddewo. Nekyalinga kirooto kyo, kyalinga kirooto kyange. Tetuuka okuva mu nsi eno ate tuli bantu ba bulijjo. Parrot togenze nga muntu wa bulijjo, ogenze oli star. Kama kume famire yagigumye pakate etuliddamu okusinkana. Mukama wali bakkiriza omula mirembe muganda wange, tujja kuneesinga. Nebalire nnyo, nebalire ddala. People power, our power, people power.
Konga Kyagulanyi Konga Kenza ayimiridde no mu ba people power mu banopo kakati leo mutulaba Firebase family eno wano ne muganda waffe Eddie Kenzo ali wamu naffe era nga ye family. Once a Firebase, always a Firebase. Era nga tuli one love, ekyo kye mulina okumanya. Firebase family owamu, Firebase family owamu nayo yekozeemu omulimu nesobola okuweza obukadde 2 obw'amabugo. Era mu ngeri njawulo mbadde nsaba zino sente zikwase maama ennyini. Eno bbaasa ya pulezidenti eza Firebase bazitaddeyo dda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Pulezidenti wadde tali mu ggwanga naye asobodde okuwaayo amabugo ga miliyoni 2. Tulina muganda waffe abeera mu famire ya Firebase gwe bayita King Zali. Bamuwamba era bamukwatira ku Firebase. Bannange bannabitone ne bannayuganda mwenna basaba tugate eddoboozi mu kubanja baganda baffe abali mu buwambe, tubanje ne baganda baffe ba Eddie Mutwe n'abalala ba political prisoners bonna babagulire. Omukama abankumire, omugenzi amwe ekiwumula eky'emirembe. Muganda waffe Nubian n'Firebase bonna basebo ne bannyabo mbadde mbasaba abadde ku sekite tutudde ebbali tusobole okutambuza omukolo gwaffe bulungi. Tusigaze aboozi batono ddala. Tuddeko emabega tugende maaso. Mukadde kano akuze abadde kyamaani wa